السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله والكافرون. أما بعد، عباد الله، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدوبا الله نجاكسوكو كبازو وكتيبوا الله سبحانه وتعالى oyo Allahu azza wa jalla gwe tukakasa nti atukoledde ebintu bingi nnyo mu kaseera kano byesobola kubanga nzitottola n'embeera nga mmalayo. Omumanyi omu yakkakkana ku nsonga eyo yatukakasa n'atugamba nti omuntu we kubanga kwebaza oba kuwandiika bintu Allahu subhanahu wa ta'ala byakukoledde mu lunaku olumu, edda bawandiisanga miti ng'omuti ogwo gwe bannyika mu inki ne bawandiisa. N'agamba we kubanga kuwandiika ng'awandiisa muti, yatukakasa nti ebibira byonna ebiri ku lukalu olw'ensi bisobola okukala naye nga tonnamalayo bintu wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala byakukoledde. N'atugamba inki g'okozesa we gabanga mazzi, yatukakasa nti emigga egiri ku lukalu olw'ensi gisobola okukala naye nga tonnamalayo bintu wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala byakukoledde. Kitegeeza ow'ekitiibwa Allahu azza wa jalla atukolera ddala ebintu bingi nnyo, ne okulondobamu ekimu abadde wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ky'obulamu, n'atujja ku jjuma eri nga tuli balamu, n'atuusa ku jjuma eno nga tuli balamu. Abadde wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala wobanga olina famire yo nga mulimu holiday n'abaana bo ba weekend ng'eyo, bakwateko mu kifo kyo batwala mu Diddy's World, mu kifo kyo batwala mu biduula, batwaleko mu malwaliro amanene mu ggwanga, mulambuleeko Kiruddu, mulambuleeko Mulago, mugendeeko mu waadi ezirimu abalumwa sikoseero, abalina kansa, ab'akisidenti. Ojja wallahi kukakasa nti waliyo abantu amala omwaka mulamba naye nga tamanyi njuba evaayo etya era egwayo etya, naye nga wallahi ali ku ndiri. Funako chance
gendako oyimirire ku mulyango gw'eggwanika ojja kukikakasiza ddala tewayita ddakiika ziwera 5 okujjako nga waliwo gwe bayingiza nabo bitonde mu bitonde by'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tunuulire amawanga agatwetoolodde, tunuulire Syria, abaana baali mu myaka egyo emito naye nga wallahi Allah amaze okubanga yabaggulirawo ng'omwana aba n'ekisenge kye alina emmotoka emutwala ku ssomero. N'olunaku olwaleero bajjudde mu mawanga ga Afrika ne mawanga g'Abawarabu basaba musaada olw'entalo eziriyo, n'osanga omwana naye nga bw'atyo bw'ayimiridde tasobola kusonga ku kitaawe, tasobola kusonga ku muganda we, tasobola kusonga ku jjajjaawe, nga wallahi entalo zonna Allah yayisiza omu fe. Allah asobodde okubanga atukuuma. Nalabako omusajja n'amaaso gange nga we kuba koogera naye ali mu ddwaliro nga Allah amugesezza na kigezo ky'amalusu, naye nga okoogera naye bataddewo akakopo omala kulwandula mu malusu n'omwana ateekamu kamwa n'ayogera naawe, wallahi nga Allah ekyengera ekyakimuggyeko neggwaga kuwadde n'ebiyungo byo byonna birawo. Banne twebaza ow'ekitiibwa Allah ku byatukoledde byonna ne tujjamu ekyengera kye tugamba asobodde okutuwa ekyengera ky'obulamu n'atujja ku Jumeeri n'atusa ku Jumeeno nga tuli balamu. Oluvannyuma nsabidde kuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oyo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eyakola kaweefube eyali ow'amaanyi ennyo obusiraamu okubanga bututuukako. Ye kennyini yatukakasa n'atugamba nti man salla alayya salata wahidata sallallahu alayhi bi ashara. Omuntu yenna amusabira wabanga bamwogeddeko n'omusabira sallallahu alayhi bi ashara, ya Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga akubaraka n'okufaddala ensaasira 10. Kitegeeza tufunamu kinene nnyo mu kubanga boogedde ku ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne tubeeranga tumusabirako. Ne mujjukira akaseera akaali akazibu ennyo abasajja abakaafu Abakuraishi bwe baakwata ne babaga ekiwandiiko ekyali ekizibu ennyo nga Kaabatu Sharif ekyaliko ebisanamu 306 ne bateekako ekiwandiiko ekyo, nenga wallahi bagamba tuggudde olutalo ku famire ya Abdul Manafi, Abu Talibi na buli musiraamu yenna. Tetugenda kuddamu kukwatagana nabo mu by'okuwasaŋŋana, mu kufumbiraganwa, mu kusuubula nga tosobola kuba musiraamu n'ogenda n'obaako kyogula ku dduuka ne bakikuwa. Era abasiraamu mu kaseera ako hatta nga maze okutuwa Muhammad ne tumutta ne babeeranga abasiraamu bakuŋŋaanira mu kawonvu mu mbeera eyali ey'okuboola. Mu kawonvu bakayita kawonvu ka Abu Talibi mu Makka mu mbeera eyo. Ne wallahi abamanyi batugamba mu kaseera ako kennyini basahaba nenga ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali inclusive nga mwali mu bantu abo. Nabiyullah, wallahi nabiyullah Allah gwe yasinga okwagala batuuka enjalo baluma nga embuto zaabwe bazisibako mayinja ne batuuka okulya amaliba ge baali beesiba ne bagatokosa babeere nga bagalya basobole okutuusaako eddiini gye tulina olunaku olwaleero. Ne batuuka ne badda ku bikoola wallahi basavaivinge obusiraamu beere nga bututuukako. Nenga nabiyullah ali mu bantu abo banne babanga bamwogeddeko. Kiba kirungi nnyo okubeera ng'omusabi ye kennyini yatukakasa n'atugamba man salla alayya salata wahidata sallallahu alayhi bi ashara. Omuntu yenna amusabira oba amusalira olusalira lumo sallallahu alayhi bi ashara, ya Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira ensaasira 10. Bannanga omusomo gwaffe ogwaleero almawduuna alyawm, omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kutunuulira ku topiki nga nkulu nnyo eri vaito nnyo evuddeko mu gitama guno okubanga gwonooneka gonna society okubanga esaanawo nenga tulaba ekintu kye tuyita famire oba amaka. Bannange famire mwe tutendekera abaana abagenda mu nsi muno okuvaamu babeere ab'omugaso eri umma, babeere ab'omugaso eri ensi, babeere n'omwamala omulungi eri bakwatagana nabo. Ne wallahi amaka gatabanguka. Bannange obufumbo bulina ebizibu baddu ba Allah. Twagala tutunire obufumbo buno mu direction efaanana bweti. Tukakasa bulungi obufumbo obwo kintu kitakafiya
kya culture nenga tunatuuka ku culture tukimanyi bulungi obufumbo obwo fitiriya butonde omuntu wakuza wakula alina emyaka gyatuuka ku waba muvubuka waba mwana muwala ensi yonna nekakasa nti ateeka kuwangaala na mwana munne nenga obutonde bwe bumutuma ekyo bwatyo Allah bwe yatutonda fitiriya n'obufumbo era otunira thakafiya culture era culture enengeri gyewajjahamu obufumbo obwo mujjukire omusajja yaleeta obusiraamu wane Uganda eyajja nabo yali musajja muwalabu gwe bayita Ahmed bin Ibrahim ye musajja omuwalabu yasooka okuyingira ku ttaka lino erya Uganda era ye yajja okusuubula ne babeera nga basaasaanya obusiraamu ne agenda okutuuka wano bannanga obufumbo bwali bugenda mu maaso ng'abaana bafumbirwa abawala bafumbirwa abavubuka bawasa kitegeeza thakafiya balina engeri gye bakikwatamu then tutunulira diniya mu mbeera ey'eddiini tukikutte tutya baddu ba Allah awe tugenda okubeera nga tuteeka essira obufumbo buno tubukutte tutya mu mbeera ey'eddiini kubanga bino ebigambo wakitiibwa Allah kwa obudde buno obanga olina omukyala olina abakyala olina omwami baddu ba Allah omuntu tutuuse kule entuufu baddu ba Allah ne baddu ba Allah bino ebigambo kambeere nga mbibagamba era tubeere nga tubitegeera Allah yakola kye tuyita tamanna obusiraamu bwagulumiza kw'emitima gyabyo n'abimma amagezi ne yatuuka ku muntu Allah yagamba khulqa al-insanu min tini razbin yatonda omuntu ng'amujja mu ttaka fajjaa yawa omuntu amagezi n'okutegeera n'amugamba kiba kirungi nnyo okulembeza amagezi okwagala kujja oluvannyuma Allah yawa omuntu okwagala n'okutegeera n'omusajja Imaamu Ibn Qayyim al-Jawzi yatugamba kulembeza okutegeera okwagala ne kulembeza okukya abantu baweddemu amaanyi batende waliddwa abantu basituse busitusi ne bava mu maka gaabwe ne balika abaana abo omwana aleme kula nga alaba taata ne maama nga bali wamu wallahi ekintu ekyo kikyamu nnyo ne tuleka abaana abo abalivudde mu bagase umma ekintu kye bayita almahabba bainahuma okwagalana wakati w'abantu ababiri mu ntandikwa min bidaya mu ntandikwa okwagala okwo kuba ng'oyagala mukyala wo ebyaddala oba mbaawe ebyaddala kuva ku ntobo y'omutima gwo without usani rabbi bitisi omutezi wange Allah namira ebintu 9 usikum biha nange mbibalamira byonna bingasizza mu bulamu buno obwensi ne nange mbibalamira n'ekimu ku byo yagamba ku nsi kuno tekuli muntu n'omu atuukiridde tekuli muntu n'omu ali handwe wallahi nawe olibiraba mu nsi muno nenga byogeza lwa busungu nenga kyerabidde ridallahu fi rida walidain wasakhtuhu fi sakhti walidain okusanyuka kwa Allah kuli kusanyuka kwa bakadde ababiri n'okunyiiga kwabwe kuli kunyiiga kw'abakadde ababiri obyogera olunaku olwaleero ne wayita ennaku 5 ne muba kintu kimu n'omwana wo ne wallahi Allah tagenda kwerabira bye wayogera buli keera enkya ku makya omwana wo n'azunga ku nsi kuno nga buli kyakwatako tekiri mu baraka abaana n'abazaala nga bazzukulu bo nga tebaliimu mukisa gonna gwe kennyini ogamba ani aloga omwana wange nenga byali bigambo byo wabyogera wakati mu kuggwamu amaanyi n'obutaba na kusanyuwa na kusaasira eri omwana wo bannange tukulembeze ekintu okusonyiwa mu maka era na kino kambeere nga nkibagamba tubeere nga tukitegeera bulungi ku nsi kuno buli muntu asobola okuba mulabewo era buli muntu asobola okwagaliza okufa okujjako maama eyakeera enkya ku makya n'akuzaala ne bamaama abo betugamba bamama bali abatukuza ne bamama b'ennaku zino azaala omwana ng'ali ignorant about the situation on earth talina na kimu kyamanyi ku nsi kuno wallahi n'amusiba mu kaveera assa omukka ogusembayo n'amukwata n'amusuula mu ttooyi maama wakoledde ekintu ekyo eri omwana we omusaayi gogoloboza muntu kyatasobola kukola kive ku lukalu luno lwansi kitegeeza omuntu yenna wajjanga mu bulamu bwo n'akunyiiza waba bbaawo waba mukyalawo waba mwana wo waba muganda wo n'akunyiiza banne solution sikuwa n'okulembeza kye tuyita talaaka oba khuru n'omweyambulula baddu ba Allah ekifo kyavuddemu muteeka okuddamu omuntu omulala
kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'iyatihi buli muntu kunsi kuno mulonzi era buli muntu agenda kubuuzibwa ko bye yalundanga obuvunanyizibwa omusajja bwe yeetisse ku nsingo ye avunanyizibwa okubeera nga ayambaza mukyala we oba bakyala we yali waggulu mu bufumbo nga bituukiriza obusiraamu bwali waabi ne bugamba omukyala oyo abonaabona n'olubuto emyezi 9 ne wallahi okuzaala omwana oyo okuvamu ekigasa ensi obuvunanyizibwa bukwasa taata hatta ne maama ne wagamba okuyonsa omwana wo nsasula wallahi obusiraamu butugamba musasula ayonsa omwana wo obwo bwe busiraamu baddu ba Allah basajja bannange tusudde obuvunanyizibwa abakyala abo bakeera ku makya n'obasanga wallahi ekiro saawa 7 gwa kiro bali ku makubo okwo batunda chipsi nenga omubuuza kiki ekikutawaanya agamba noonya fees bujjanjabi na renti by'abaana bange n'omubuuza kitaabu tuloboze bulungi abasajja kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'iyati buli muntu mulunzi ne buli muntu Allah agenda mubuuza ku bye yalundanga abakazi tubalabye balinyaga motoka ganina agagenda mu butale bw'emibuulo ekiro ne babeereyo ng'abasajja empewo ne bafuuwa nenga banoonya fiizi bujjanjabi bw'abaana baabwe nenga bakitaabwe mu nsi mwe bali bazaala buzaazi baana balala wallahi tuloboze bulungi ku nsi kuno tekuli projekiti esinga mwana mu nsi ani agenda okutegeera okusinga omwana wo mu nsi muno ani agenda okubuzaabuza obutategeera musaayi gwo oyo mwana wa taata we wabanga wallahi talidde ennyama nga wooli anaagiryawa gwe batyo bakuza baddu ba Allah abasajja obuvunanyizibwa tubeerenga tubunywereza ddala ensi eno kino kankibagambe nakyo tubeerenga tukitegeera wallahi Allah ne wabanga akuwadde sente ze tunoonya Allah n'akuwa ebitiibwa bye tunoonya ne wallahi Allah abaana bakuwadde ne mulema okuvaamu omwana asobola okugasa omugitama asobola okugasa ensi eno wallahi ofa okukkuluma ogamba ensi tekugasizza nenga mu nsi muno Allah sente azikuwadde n'ebitiibwa abikuwadde banne teri kisinga kujja ku baana abaana abo abasajja tutwale obuvunanyizibwa tusudde abaana baffe tuli mu nsi muno tuzaala buzaazi baana balala ne tulinnyirira abakyala be tuyise nabo mu bizibu abamaama b'abaana baffe kino nkibagamba nga si kirumyemu obusiraamu kituufu Allah yakola ensi eno ng'ebisolo ebikazi bingi okusinga ebisajja n'akola ebinyonyi ng'ebikazi bingi okusinga ebisajja n'akola abantu nga bakyala bangi okusinga abasajja kitegeeza omusajja asobola okubaawo ng'asobola okuwasa abakazi asukka omu ne tuwa ebitiibwa abakyala be twasooka okuteeka mu bulamu bwaffe n'abaana baffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukakasa n'atugamba Allah ava ku ggulu erisembayo najja ku ggulu erisooka akoota esemba y'ekiro n'ebimu ku byavaawo akoze kwe kubaraka n'okufaddala n'okuteeka tawfiiki n'okuba makhraja mu nsonga z'abafumba ababiri nga dhamma be together okulaakulanako n'okutuuka wootuusa omusajja Allah asobola okuba nga ayisirizza ku mukyala wo gw'obeera naye waka ne wallahi netutandika okubanga tubalinnyirira Al-Islamu kallama al-mar'a kabila an turad obusiramu bwawe ekitiibwa abakyala abo kabila an turad nga ffenna tetunnabaawo bebamama ba umma engeri gy'oyagala mu maama wo abaana bo gibaagala mu maama waabwe mukyala wo tubawe ebitiibwa bano abantu betusanga mu nsi muno abasajja tulina omuze n'otiitiibya omuntu gw'olabye kawungeezi n'olabira omuntu gw'olaba ku makya baddu ba Allah tukulembeze okutegeera okwagala tukujja wabbali omuntu gw'olabye kawungeezi n'omutiitiibya n'olabira omuntu gw'olaba ku makyanga mukulaakulana nabbi ng'avudde wano agenze mu lugendo lwa Israa ne Miraaji waakomawo yagamba nasanga abakyala bangi mu muliro namubuuza limaadha ya Rasulallah lwaki osobola okufuna omukyala nti nfunye omukyala omupya wenna n'olabanga wallahi mashallah abaana obasudde obeera otya omusajja n'obakowodda ne bakuwa obumonde ne bakuwa amagi amata ne weebaka olw'okuba wafunye omugole naye nga tomanyi mwana we yalidde kinga agenda okwebaka oli musajja ki ya rabbi nobeera mu mbeera eyo nga tomanyi mwana wo atadde ki mu bigere nga agenda ku ssomero kiki ekisinga omwana nabbi yatugamba abakyala abo osobola omwemaliramu
n'omwemaliramu wallahi nerabira n'ab'eŋŋanda zo abaana bonna n'obemali n'obalekaawo nagane n'otuuka n'okutambuza ebigere ogende ku mulimu osobole omulekereza amata ne wallahi bujja kkeera enkya ku makya gamba ebigambo bino agambe musajja gw'enkuwanda lulusu era sikufunangamu kalungi konna woyita wano njagala mpite wali nga byonna abyerabidde within a brink of an eye lutemya lwaliiso mudde ku baana bammwe tukulembeze okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insanu min tin rasbin yatonda omuntu nga mujja mutaka fajjala lahu akil wa shahwa namuwa okutegeera namuwa n'okwagala Imam Ibn Qayyim al-Jawzi yatuka kasana tugamba tukulembeze okutegeera kwaffe okwagala kujja oluvannyuma tukulembeze okutegeera teri kisinga mwana mudde ku musaayi gwammwe abaana tubasudde omwana atalya mugati wa n'agulyawa ennyama wateyagalira ewaabwe kukuuma ekitiibwa ky'abaana bo okuume maama waabwe bakulenga bala maama ne taata nga bali wamu wallahi tukulembeze okutegeera osobola okuta maama w'abaana gw'oleeta n'abangu oli omutadde lwa mize 3 n'oleeta ow'emize 10 tutebenkere baddu ba Allah tutebenkere tuddeyo arrijalu kawamuna ala nisa Allah basajja abakulembeza ku basajja abasajja abakulembeza ku bakyala lwabuvunanyizibwa omala okutuukiriza obuvunanyizibwa abo olwo ogwanidde okuba ku ddaala erya waggulu tudde ku buvunanyizibwa bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala yennyini eri atukakasa n'atugamba mu aya eyo ng'okkiridde wansi n'atugamba emufunangamu obutakkaanya temukulembeza okubeera nga mwawukana ne bamaama b'abaana bammwe temukulembeza okubeera nga mweyambulula bataata b'abaana bammwe naga musooke siteepu zino muzikoleko yagamba wallati takhafuna nushuzahunna faiduhunna yagamba kye muba musookerangako kwe kwebuulirira mukyala wo wabanga akunyizizza nakola kyotayagala tokulembeza kuwanika red card mama taata w'abaana bo wabanga akunyizizza tokulembeza wani red card yagamba musooke kwebuulirira ekifugo okubuulirira mu busiraamu kyekino wammanga yagamba Allah nabbi yatugamba ekisooka buulirira munno wakati watakoledde ensobi kakiddemu mulundi ogwokubiri okubuulirira okubeerawo mu bufumbo eyo siteepu yesooka Allah yagituwa buulirira munno wakati watakoledde ensobi omusajja omutuufu oba omukyala omutuufu asobola okulaba ensobi nga zikolebwa ewaka eri omwagalwawe nawe nnyini wakoledde ensobi si wooyimirira n'omugamba ekyo kibi ekyo saakigaana lwaki omuntu yenna buli waabanga anyiize byayogera tebiva ku ntobo ya mutima gwe ojja kufundikira ng'oli kulangira munno nenga wefuula mubuulirira ojja kufundikira ng'oyogera ebigambo nenga bigenda baawula bwawuzi ne gw'ogamba ne munyiivu approach ebadde enfu ojja kufundikira nga by'omugambye tebigenze ku ntobo ya mutima gwe obusiraamu bugamba ensobi ziraba ewaka n'osobola okulaba ensobi za mwezi gumu obusiraamu tebutugaanangako outing singa ziba tezikhalafa na busiraamu nga tezigenda beyond the boundaries of Islam kwata mukyala wo man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah omuntu obanga tasobola kwebaza abantu bandi tasobola kwebaza wakitiibwa Allah oyo akulabiridde abaana bo akugololedde buli kimu akikoze omwaka guba guweddeko emyezi 2 mugulireyo olugoye shariya mugambe munne mama w'abaana leero ekyeggulo tetugenda kirya wano mutwaleko mu hoteri obimuwa asanyuke mu luvannyuma lw'okusanyuka okwo omuge munne omwaka gwe tuyiseemu mulimu ensobi eno neno tugitereze wallahi ajja kubitegeera kyekimu ne kusayidi y'abakyala bakakalaba okootonera bbaawo nga musanyuseemu omugemu naaye ensonga eno bweti ne bweti ozunga nnyo ojja kuleeta ebirwadde tuffe tuleka abaana baffe nga bamulekwa ajja kubitegeera muzukukeeko ekiro muno muzuukuse nga muli wakati mu ssanyu mugemu ne mbadde njagala kwogera naawe wallahi mugemu nange mbadde nkusaba nkwagala nnyo n'ensonga eno neno nkyamuvudde mabega ng'ozikola mbadde nkusaba tuziveeko olw'obulungi bw'abaana baffe ajja kutegeera awe tugamba wallati takhafuna nushuzahunna okubuulirira kweko okubuulira si kwekuno muno wakoledde ensobi awe nyini w'omwambalira obusi bwe bufumbo tutereeze
yagamba wogezangako ekintu ekyo ebbanga eriwera n'olabanga omuntu akyalina emize gy'alemeddeko omubuuliridde n'omugamba munne kino kikyamukula obulungi bwaffe yagamba genda ku siteepu eddako wallati takhafuna nushuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji kusenguka Allah atugamba musenguke ye siteepu eddako nga tonnaleeta talaaka oba kweyambula bbaawo okusenguka ebikufuga biri ebintu bisatu mu busiraamu mu sharia ekisooka bakulagira okusengukira mu gurufa wahidi ekisenge kimu kye musulamu si kusengukira nti omusajja antamye alemedde ku bino na bino n'ogenda ewammwe n'ogenda ewa maama wo n'ogenda mu mikwano gyo n'ogenda mu kisenge ky'abaana ekisenge kyennyini kye musulamu ky'osengukiramu lwaki osobola okuliyetinga conducive environment munna asobola okujja akwetondere va ku buliri oba musajja va ku buliri oba mukyala agambe munne leero kiki nti ngenda kwebaka wansi wano kulw'obulungi bw'amakaago wallahi agambe kiki munne yakuwasa oba yakufumbirwa nga akwagala tasobola kusigala ku buliri obwo ajja kugamba buzibu ki omuge munne nina obweraliikirivu maze emyaka 5 nkubulirira ensonga eno ne wallahi ekyakulemye munajja gamba munne ensonyiwa sijja kuddamu waba kwetondedde musonyi omuddeyo mwebake wallahi muddeyo muwumule ekyokubiri mu kusenguka emboozi omusajja sigaza obuvunaanyizibwa bwo bonna ewakateekawo emmere abaana balabirire buli kimu kikole nekeera kendeza ku mboozi ne mukyalawo omugambye ebintu byonna agaanyi wokomawo lekerawo okulasa n'okumugamba kino na kiri senguka emboozi beera ng'omutunulira butunuulizi n'oba kunyumiriza agaboozi ge otunulira mutunulire tomuddamu wallahi omuntu ajja kugamba oba omusajja yabadde ki era onaaba ogenze ku mulimu ajja gamba tata bana simutegera wiiki eno lumu ajja kuzuukusaga munne buzibu ki nga wiikisi zino 2 sikutegeera omugendi mukweraliikirira n'omukyala kyekimu senguka emboozi omusajja mugololere buli kimu kimukolere abaana balabirire ne waakomawo ebyakunyumizanyumiza biboole mutunire butunuulizi genda ku bibyo era ajja gamba ku mirimu baneta omukazi ntanyige ennaku zino lumu ajja kujjagemu ne buzibu ki omugambe wekibanga kigaanyi Allah tubulire tekeri paati eddako wadribuhunna kukuba n'okukuba nako kulina ebikufuga ekyo nno kyagenda eri abasajja wadribuhunna kukuba banne mu sharia wal kanun mu busiraamu okuba kwe baali bagamba basajja bannange kwe kuno kwe kwata ekintu layin ekintu nga kigonda n'obeera nga omukyala omusanze mu kyewamugaana okwata akatambaala okwata akatambaala keyesiba okwata enkofiira gy'oyambala ku mutwe okwata omukono gw'ekkanzu okwata akaswaki n'okamukuba ku kibegabega n'omugamba maama w'abaana ekyo saakigaana kwekuba kwe bagamba tebagambangako kukwata miggo nga na waya kukuba bazaana ba Mungu abo wallahi ne tubateekako embale daithimun kabir eryo zambi ddene nnyo wonadda mu maaso g'ekitiibwa Allah agenda likubuuzaako obwo si busiraamu olwo nno omusajja omufirika agamba nti awo kuba kuzannya n'akwagala okube omuntu ng'akunyizizza n'ekintu ekigonda bwe kityo era mujja kufundikira muzannyazannya mufundikire nga muli mu mukwano ebyo Allah byayagala mu kuza abaana bammwe muleme kwawukana igwe omukyala bamukuwa mukulu munno omanyina omuteresa emiggo omuyisaamu empi obusiraamu wallahi alislaamu kallama almarwa kabila an turad obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa ky'abakyala abo nga ffenna tetunnabaawo byo be bamama ba umma bye tukola bikyamu singa oba omutaddeko olubale kino ekintu okivuga okizaawa okivuga okizza ku leve ey'okubanga omuta singa oba omutadde n'omuteekako olubale olwo nafuna omwagala omupya n'akwata ku lubale olwo neyeesisiwala netasobolera anta amama Allah genda kudda kwa Allah daithimun kabir zambi ddene nnyo oteeka otya olubale ku maama w'abaana bo obwo si busiraamu olaba baganye basajja olwo omukyala waliwo bakyala bannaluwali omukyala akutuulako omukyala akusa emigwa n'akutuulako
wallahi olabaganye basajja olwo omukyala tokkirizibwa dde okugalula oluyibooti eri bbaawo kikyamu nnyo nasangako omukyala omu ng'ali kunyumiza banne abaga akasajja kenkakomawo ekiro katya nnyo kakola emisangosango nenkakangakanga bulwenyimuka bwe nti nekagugumuka nekagenda mu ddiro nekajjawo fooko nekajjawo obuso nekabifulumya bwe nekagangenda kafumita bulwenenya bwe nti bannange kyekikutuusaawo okubeera ng'otiisatiisa omwana wa nazaalawo otaata w'abaana bo otaata w'abaana bo ne tuli mu mbeera obufumbo tubukwatanga bwe twagala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba step esembayo fabihathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha atugamba wekigananga ekyo ne mukigezaako ebbanga eriwera kubanga agamuno omukazi sajja olaba yankubyeko ne olabanga alemedde ku mizeejo yagamba kati fabihathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha hiye egenda eri omusajja hane egenda eri omukyala omukyala oyo wamujja mu bantu baati ewaabwe alina kaddebe oba abantu abenkize ewaabwe ensonga kati bakutta ng'omusajja ensonga ebbanga lyonna zibadde mu kisenge tezifuluma olwo bakutozifulumya genda eri bakadde obage banne mwampa Saala mwampa Fatuma ne wallahi mpangadde n'emyaka 10 ne bino na bino ngezezzaako mubuuliridde tukoze buli kimu kyonna alemye ne banne munyambe mubuulire ku mwana wammwe mu thakafa baba abasenga kyekimu ne ku mukyala genda abakulu eri bbaawo fabihathu hakaman min ahlihi abantu b'ennyumba ye baawe ekitiibwa kitaawe bakojjaabe maama we ensonga zituuze babeerenga bamubuulirira olwo naawulira ebigambo by'abantu abakulu nga bimugamba ku mizeeje wallahi waayimukangaawo naayisa olugaayo mu bigambo by'abantu abakulu omanya obusiramu bukutali mu maaso okukola ekiddako aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa lisaa'iri muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوا الله omulamu agwaffe olunaku olwaleero tutambulidde ku kibayita obufumbo tubeerenga tubutereeza tukule n'abaana baffe nga maama ne taata bali wamu tuve mu bye tubaddemu abasajja tudde ku buvunaanyizibwa bwaffe tuwe ebitiibwa abakyala be twasooka okuzaalamu leka kutiitibya muntu gw'olabye ejjo ne olabira omuntu gw'olaba ku makya abasajja fajala lahu shahwa wa akil Allah tuwa magezi natuwa n'okwagala n'okulembeza okwagala omukyala gw'olabye olweggulo nagamba maama wakuloga n'okikkiriza wallahi lwaki teyakuloganga kuza abakyala abo mpulirize bulungi abakyala tulemedde ku kye tuyita shiriki mu maka gaffe abakyala abo baloga abakyala baloga bakutta abaana babajja baabwe wallahi n'abatambulira n'omusaana gasaagala basome saagala bafumbirwe ne bino ebigambo bakyala ba ajati abampuliriza mu mpulirize bulungi kino ekigambo nkibagamba man dhalla dhalla Allahu bih buli kyonna kyokola omwana wa munno oba omuntu yenna n'obeera ng'omukosa dhalla Allahu bih Allah agenda kusaamu gwe bugenda kerenca kumaca wallahi walemesa abaana ba munno okusoma abawe bagenda okugaana okusoma walemesa abaana b'abanno okufumbirwa n'okufuna emirimu n'obatambulira wallahi buli kerenca kumaca we bazunga mu nsi muno biki by'oleeta mu nzija z'abanno oleeta amajinni oleeta ebyokoola n'obisimba ebigenda okuzaala n'okubeerawo ebbanga lyonna mutomanyi tareekha ddiŋŋana tareekha ddiŋŋana byonna byokola n'otandika okujja omusajja ku bantu be omukazi agambira ddala nagasiddamu okulaba muganda wo wano naye n'okulembeza okwagala n'ogaba ne sikyabaagala wange egwe otitibye gw'olabye olweggulo werabire gw'olaba ku makya oyo gwe mwali naye emimonde omusajja omukyala akusingidde
oyo mbagambye abakyala be mulaba ye muntu g'osobola okwemalira mu byonna. Nabbi yava mu lugero lwa Israa ne Miraaji n'agamba nasanga abakyala bangi mu muliro, nambuuza limaadha ya Rasulallah, lwaki? Yagamba osobola okwemaliramu abakyala bo neerabira abantu bo bonna n'abaana bo, ne wallahi bukeera enkya ku makya n'agamba gwe sikufunangamu kalungi konnera nkuwanda lulusu. Byonna ng'abyerabidde. Mudde ku bantu bammwe, mudde ku bantu bammwe. Abakyala bampuliza bye mukola bikyamu nnyo, n'abawali mu babawadde eddagala n'osanga olinga muluzi yasigala mu kafuna wuzu, wallahi kastajjuza wuzu. N'osanga omuntu nga n'oba omuwadde emmere nga teri mu ddagala temuwoomera. Ne baliisa abaana babannaabwe ebintu, wallahi mmwe Allah yabawa ekitiibwa kyammwe, ne mmwe mukyeyambuddemu ennyini bakyala mmwe. Natuukako mu kifo bakiyita Ddungula, weewava abalogo abalogera Falawuna, ne wallahi otuukawo ne bakugamba ne bakaaba amaziga, Allah taala al-insanu hiinun min ad-dahal lam yakun shay'an madhkura. Abasajja bali abamanyi mu ddogo nenga wallahi zembuyaga ezikunta, nkulayira Allah. Olabye ko mulogo mu nsi muno ng'awangudde. Abakyala olabye ko mulogo mu nsi muno ng'awangudde. Mutamanyi tareekha ddiŋŋana byennyini byokola. Nazaalawo n'ogamba nazaala wange ate sitindawamu amalaalo. Bwe tomanyi ozadde abaana abalenzi naawe bajja kkera enkya ku makya bawase bajja kubikukola. Wallahi ebigambo byenga mbifundikira bijja genda eri abavubuka abampuliriza olunaku olwaleero abatannawasa baddu ba Allah baganda bange. Ekigambo obwenzi sitaani ekiyiseemu nnyo kubanga etumegga, tubeere nga tukyetegereza. Omusajja ayitibwa Muadh ibn Jabbar yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba ya Rasulallah, ya Rasulallah, ikhbiruni an yawmi yunfakhu fi ssuri fata'atuna afwaja. Njigiriza ku lunaku eŋŋombe lwerifuuwibwa abantu bave mu kabbuli zaabwe mbibinja n'ebibinja. Fabaka alaihi salam, Nabbi yakaaba bukaabi hatta ibutatu thiyaba udumuu ainaihi, paka engwezi yali yambadde zaatuuka okujjula amaziga nga gava mu maaso ge. N'amugamba ya Muadh, owange gwe Muadh, lakad sa'altani shay'un adhim, ombuuziza ekibuuzo nga kizibu nnyo. Tusharuna ummati fi 12, bajja kuzuukira mu bibinja 12. Ne yagamba tusharuna fi kuburihim, waliwo bajja okuva mu ntaana zaabwe, yamshi ruusihim, nga batambuza emitwe gyabwe, wa arjulakum fawqa ruusihim, nga amagulu gaabwe gali waggulu wa mitwe gyabwe. Fayunadi lmunadi min kibari rahman, anaabakoowola ku ludda lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja gamba haulai alladhina kanu yadhununa thumma matu wa lam yatubu ila Allah. Beba bali ku nsi ne bagwa mu bwenzi ne bagana okukola taubatun nasuha, banenga tuvudde bimwino. Fahadha jazaohum, eyo adhabu Allah jaba wadde, wa masiduhum ila an-nar, Allah tagenda kukoma ku ekyo, agenda kufundikira basudde mu muliro jahannam. Ekisookera ddala nga tuvudde ku by'omuliro eby'oluvannyuma, tuvudde ku birala byonna. Inna dhunuba wal maasi laha atharun kabir. Bannange amazambi ago ag'obwenzi birina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe nga tukyali ku nsi kuno. Ekisooka tufsidul qalb, kyonoona omutima gw'omuntu. Ogenda mu bwenzi ne baba ku mukyalo ono no omutima gugenda kwonooneka. Obeere nga tokyasobola kubeerawo nga tokoze bwenzi, nga buli mukyala gwola bweyagala kwebaka naye nga ne bakubira obukyama buli mu bwenzi, ogakambuveekoko omwezi gumu n'ogakambuddemu omulundi ogusembayo. Wallahi otuuka okuva mu bulamu buno obwenzi ng'omwezi oguwedde obadde mu bwenzi. Natasawwara idha kana anta amaama Allah, akaseera ako waltafati saaqu bisaaq, bagenda kugatta ntumbwe ku ntumbwe nga tugenda kuddamu zizungata yawmul qiyama ila rabbika yawma idhil masaaqi, bakuzze eri omulezi wo Allah. Ninga wallahi bibadde okola ku nsi ebyo badde okola, tojja kuzaala baana bawala, baana bawala ojja bazaala, nebyennyini byokoze mu buvubuka bijja kukomera mu baana bo babeebakeko. Wallahi batuuka okutama nenga babibakako bwebasi nga biwakola mu buvubuka. Twetereza abavubuka baddu ba Allah, kwate genda ojja omwana abandi osibe akdi nika mu nkola entuufu, mutandika obulamu. Allah baraka obulamu bwammwe. Ebyo bye tuli mu bintu bikyamu nnyo. Watufsidul akil, kyonoona obwongo bw'omuntu. Ojja kutuuka okule obeere musajja mukulu olina abaana nenga wallahi okyagenda mu nsondasonda, baleeta abakozi ozungazunga ng'obwongo bwafa bwa bwenzi obwo. Tujja kwekkusa mu nsi muno, tujja kwekkusa tubeere nga twetereza.
baddu ba Allah nga nfundikira ebigambo byange olunaku olwaleero obufumbo buli kintu kyonna kyokola mu bufumbo naye nga toyagala omwagalwa wa kimanye yentandikwa y'okwawukana kwammwe. Abasajja n'abakyala bampuliriza olunaku olwaleero bwe tubanga twagala okukuma bakyala baffe n'abaami baffe tolwanga ku mwagalwawo n'oganja muketta. Baddu ba Allah wobanga oyagala mukyala wakuwa ekitiibwa muwe ekitiibwa. Wobanga oyagala mukyala wo awa abantu be ekitiibwa ababe bawe ekitiibwa. Wobanga oyagala mukyala wo aleme kuba mwenzi kakasa nti ye mukyala gwe webaka naye mu halali. Wobanga oyagala mukyala wo abeerenga alina empisa muttaki atya Allah naawe beera ng'otya Allah mu butuufu bw'okumutya. The reverse is true okuva eri abasajjala okudda eri abasajja. Wetujja okusobola okwetereza baddu ba Allah tuyimirizeewo amaka gaffe tutereze amaka ku leve entuufu tusobole okukuza abaana nga balaba maama ne taata nga bali wamu. Ekyo kyekisinga okuba ekirungi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أورث رفاء الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مغصب المبشرين بالجنة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل لكل صحابة سهلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا مولانا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تناجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع درجات يا قاضي الحاجات ويا حل المشكلات. أغثنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.